Duma bikalu omulabira ku kutinda n'awabeera ebbangiro osangawo effumbekero nga wabeera omuganza kyalo osanga enjasamidde busa mutya nno yonna gye musinziira okutwegeka emmunye nanti NTV Akawungeezi yafuuka mugattiro gw'akawotto gwe balabira ku biwu kakasanga mweyagala ng'ebirigi ebitannaba kugwa kyankooto bulijjo mutembe etambwa ayita n'embalula ye nange nzize nkwataganye nago nga bulijjo wokalidde awo ossempoggo n'olwalo olidde kabulanga ng'omwana w'aboobo kaali ewaabwe nange sijja kubakweka bbungula kibira nja kubasembereza oba ndiira bato mwe mufaafaagane okuggyako oyo yekka atudde ensobanye ng'omuganzi atudde ku kkono Solomon Kaweesa omukindigizi w'oluwayo nagguse dda ebyaffe tugenda kubitandikiraawo twewala ebyoliro omulangalanga akayanira olunyegero bw'aba taweereddwa ssendula.